Mugamba mutya mwe mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero waliwo eyambuuzizza ku ddagala lya kamunguluze ng'oŋŋamba nti kamunguluze akusumbuwa nnyo. Eddagala lya kamunguluze ly'osobola okukozesaako lye lino. Gw'atawaanyizibwa kamunguluze beera ng'okozesa eddagala lino. Ekisookera ddala nkusaba obeere nga otunulira nnyo kye bayita okunywa amazzi. Bino ebiwoomerera nkusaba obeere ng'obyesonyiwamukko. Tunuulira nnyo amazzi, kijja kukuyamba kuba ebiseera ebisinga omuntu osobola okulumbibwa kamunguluze nga obuzibu bwa kubeera nti toyina mazzi mu mubiri gwo nga kwegamba amazzi gakubanja. Kati n'olwekyo nkusaba otunuulire nnyo okunywa amazzi. Nywa amazzi, ekyo ekya kamunguluze kijja kuba kikuvaako bulungi nnyo singa kinaaba kiva ku ekyo. Ekyokubiri, gw'atawaanyizibwa kamunguluze osobola okunoonya ku bikoola bya ovacado. Noonya ebikoola bya kedo. Ebikoola ebyo n'obutiititi bifune, teeka mu seffuliya, teekamu amazzi, beera ng'otokosaako. Bwe bimala okujja biteeke wansi biwolemu bisigalemu kibuguumirize. Beera ng'onywako era nalyo lijja kuba likuyambira eddagala gw'atawaanyizibwa kamunguluze lijja kuba akendeera bulungi nnyo. Ekirala ekijja okugobako kamunguluze, funa ewantu ewali ebiwuka bye bayita entonnyeze. Funa ewantu, ebiseera ebisinga entonnyeze ezo zitera kubeera ku muti. Kati we zibeera ku muti ebiseera ebisinga wabeera watera okutonnya amazzi. Beera ng'olembeka amazzi ago. Amazzi g'entonnyeze malungi nnyo mu kujjanjaba kamunguluze wamu n'omutwe oguluma. Entonnyeze ezo zijja kuba zikuyamba bulungi nnyo. Funa we ziri, lembeka amazzi ago. Amazzi ago we gawera beera ng'ogaggyawo, beera ng'oganaaza mu mutwe. Galembeke obeere nga oganaaza mu mutwe. Ekyamazima kamunguluze ajja kuba akuvaako. Amazzi g'entonnyeze malungi nnyo, gagobera ddala kamunguluze nga badde akumazeeko emirembe. Beera ng'oganoonya bwe kityo bwe kiri. Eddagala lye nsobodde okubeera nga nkubuulirako erigenda okukuyamba ku nsonga ya kamunguluze. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.